Derrick wa radio ne muno obulambu banyumire Dubai songa ate maziga merere ebya mwana muwala Bob Shani ane mwana mulenzi Daddy Andre Nina Rose jali atema bukule angenda kubambi kutusako likuvika exclusive wamu ne Wonderboy UG YouTube channel zebire syasizo kubanga zikasuka mayengo gazo wala da. Thank you so much for subscribing ba mikwano era nawe atanda bakubera ngo toyingako kufuka part of our family mwaka guno ngategunda gwako akankusabe o subscribing ku YouTube channel zino ayebiri boli subscriber ku Viki exclusive nja kusabo subscribing ne ku Wonderboy UG then now ya subscribing edda ku Wonderboy UG nja kusabo already now subscribing ku Viki exclusive ane video no jimpere like ensonga zitambulire dala bulungi. Mwana muwala amanyidwa nga Bob Shani nzeke nyini navayo nenkola story wanondoza kati waisawe myezi nga 3 mabega anemba gamba nti Nina Rose ekyali kimututteko mu ggwanga eddala n'asooka yesonyi wa Uganda yali agenze kulira kisinga lwa nsonga ya muhabbati wakati we ne Daddy Andre kyali kitegerekese bulungi nyera mu lwatu nti yafunyeyo mwana muwala Kabiito omulala awono yennyini amanyidwa nga Baby Shani mwana wattu no teyavaayo n'abyegana wabula byali muko awo akavuyo nga nanti Daddy Andre bamubuuza ku bya Nina Rose nga agamba ebya Nina Rose naye byakoma naye tebyakoma ate era mu ngeri endala nga Andre bamubuuza ku bibye ne Angela Katatumba ng'alaga omusajja Andre akyamwagala naye ate Andre atalaga nnyo mwoyo na mutima guli wa Daddy wani awa Angela Katatumba kati munange twali tuli awo Daddy Andre nasalawo nasabukula ekibaati awo ekyamangu social media neewuma mukena ku ntono nnyo era nze omukwabo abayangu okola story anemba nnyonnyola ebitonotono ebikwatagana ku mwana muwala amanyiddwa nga Bob Shani mukaddako. So olunaku olwalero wenkoledde video eno nga Bob Shani ayimba buyimba bwa waliwo omuyimbi wana atera okuyimba obuyimba obw'ennaku so bamuyita bali Yamu Voice ku unknown ne Yamu Voice kwe kuli abayimba obuyimba obw'ennaku naye nga bwa mukwano naddala nga buprotectinga nnyo abakyawe. So bwe bumu ku buyimba omwana muwala ono bwali mugenda maaso n'okubanga ayimba lwakuba sisobodde bukuwalwa nsonga ya copyright wano ku YouTube mukimanyi bulungi ennyimba z'abayimbi naye ngezezaako kubuulira obuyimba obwabadde buyimbibwa omukyalo ono amanyiddwa nga Bob Shani. So ensonga eyabawudde buye n'omukulu Daddy Andre ekituufu kiri nti amawulire tegannaba kubeera nga gakitegeerera ddala naye nga tujja kuba tukikutegeeza singa tunaba tukitegeddeko. Bwe tuvaako sides eyo ate mwana muwala Muna 256 okosako ne mwana mulenzi Derrick abali mu kibuga London bajooga gye buvuddeko emabega kaawo yesterday but one is it anze kenyini nakola video ne mbagamba nti Derrick wa radio ne Muna 256 bali supposed kolera German and of course abagenda kolera not German Belgium abagenda kolera Belgium era balandinga mu kesa wa musanvu ne balaba ndoza environment ye gwanga eryo ne balaba baba nagisobola weather yayo anawekityo ne boolekera mu United Kingdom mu kibuga London era n'olunaku olwaleero gye bakyali era banyumirwa tebali nno bokka waliyo abantu bangi bannayuganda abasangiddwa ng'olwedde gye bali ate abalala basitula nabo era nga mubamu ku abo abali ku lugendo ba ku mugendo guno ogw'omu London kwe kuli omukulu Farouk ono nga YouTuber kwe kuli omuwala oba omukyalo omuyimbi amanyiddwa nga Chosen Becky ne banne abalala. So kati nti Dubai abagirimu I'm sorry not Dubai London abagirimu bulungi era kati basobola okunyumya olulimi lwe bategeera ne bannaabwe bwe bali. I sign out.